po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okutta mu mmotoka z'obwannannyini okuddamu okutambula okutandika n'olwaleero bannannyini zo bookereza nkokola okuzikumamu ne batandika okusolosa ekibuga. Tukaba coronavirus abavuzi ba Subaru batuwagazaaki bazingiza buyingizi mu mayumba. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku media center mu Kampala enkya ya leero, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nga bwe wabaddewo okukyamuukirira mu bantu bano nga bakkiriziddwa nekibaviirako n'okuvugisa ekimama. Oluvannyuma lw'okuta emmotoka ez'obuyonjo ezatandise olunaku lwa leero n'abo aba businesses nga hoteri, restaurant ne businesses zino eza Chakala eri abo abasobola okufuna masiki zaabwe ez'obwannannyini ne batandika ozikozesa. Tugenza okulaba okukyamuka nga kungi nnyo mu bantu olunaku lwa leero. Bangi baakedde n'emmotoka zaabwe ez'obuyonjo, abamu babadde bavugisa ndiima. Enanga agamba nti waliwo n'abalabiddwako nga batandise okutendewalirwa ne batikka abasaabaze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bano n'abalabudde okukikomya bunnambiro. Naye twatandise okulaba nga emmotoka zino ez'obuyonjo ku nkya ya leero mulimu ezatandise okusimba ku stage ez'olukale n'okutandika okusaabaza abantu. Omuntu gw'osaabaza si muntu wa mu nnyumba nti obadde omumanyi. Eri gy'avudde tomanyi oba waliyo ekirwadde oba nedda. Wabula musanyufu olw'ensonga nti bannannyini mmotoka za buyonjo zino bagondedde ebiragiro eby'okwambala masiki, kyagamba nti kirungi ddala. Ekyatusanyusizza nti abantu bajjumbidde nnyo ekyokwambala masiki, naddala abafulumye n'emmotoka zaabwe. Ekyo tulina obbakubirako mu ngalo. Enanga bw'atyo agenze mu maaso n'akubira aba bizinensi ezakkiriziddwa okuddamu okukola omulanga obutaweereza muntu yenna agenda mu bifo byabwe nga tayambadde masiki kifuuke ekyokuyiga eri abo bonna batayagala kuzambala. Aba restaurants ne hotels awamu ne bizinesi eza Chakala bannange mujjumbire omulamwa ogw'okwambala obukookolo n'obuyonjo mu kifo kyammwe. Omuntu aba tayambadde kakookolo tomukkiriza, tomusaavinga, kijja kuyamba okuteeka pressure kwabo abatayambala bukookolo buno mu kiseera kino. Mu ngeri y'emu akubiriza bonna abalina sitiika z'okuvugirako emmotoka obutaziggyako mu kaseera kano kubanga tewali amanyi kigenda kuddirira mu maaso eyo gye tulaga. Abalina sitiika ez'emmotoka balina okusigala nga bakozesa sitiika zaabwe. Ekyeyongeddeko mu ntambula kyekyo mmotoka zino ez'onnannyini ez'obuyonjo okuba nga zeeyongeddeko. So abo balina sitiika zaabwe balina okuzikuuma kubanga tetumanyi oba ekirwadde kino kijja kusobola okweyongera. Bwe kinaba nga kyeyongedde kiba kitegeeza ate tugenda kuddayo emabega. Ate ye omwogezi w'amakomera mu ggwanga Frank Kabayine asabye abakulembeze b'ebibuga okukola ekisoboka okulaba nga bagoba abaana b'oku nguudo wamu n'abamasiikini bonna okuva ku nguudo ez'enjawulo kubanga mu kiseera kino ebikolwa byabwe bya bulabe ennyo eri obulamu bwabwe ko n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Twagala kusaba abakulembera ebibuga nga ne Kampala City Authority mweri bamasikini n'abaana ab'oku street. Kino si kyekiseera ekyokubakkiriza kusalimbira ku streets kubanga bo buli abawa basaayo omukono okwo ekirwadde kwe kigenda okuva ate kituyite emabega. Omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Jacob Shemuzi Simenyu agamba nti n'ekitongole eky'ebyobulamu kyayongeddemu ku bwangu omuntu bw'afunirako ebiba bivudde mu kebere bw'ekirwadde ekya COVID-19 okusobola okwanguyiza abo abagoba b'emmotoka ababadde bakukuluma entakera. Twalina trucks nga nnyingi nga ziri ku ludda lwa South Sudan, nange gye nabadde, naye okuva nga 24 zaatandika okuyingira nga ziwerekerwa, nga 24 zaali 10 ezayingira. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.